Omwaka oguwedde palamenti yalagira Ofiisi y'omubazi w'ebitabo bya gavumenti okunoonyereza ku mivuyo gy'otobese mu kuzimba amabibiro okuli Karuma ne Isimba. Kino kyaddirira akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'obugagga eby'ensibo okukizuula nti kampuni y'Abachina eya Sinoko Hydro eyaweebwa omulimu gw'okuzimba amabibiro gano omulimu yali yagukola mu ngeri yagadibenga lye. Okutuukiriza omulimu guno omubalizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga yasaba obuwumbi 5 okukola okunoonyereza ku nkola y'emirimu. Wabula olwaleero bw'alabiseko mu kakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'ensimbi, John Muwanga ategeezza nga minisitule y'ebyensimbi bw'ekyalemeddwa okubawa ensimbi ze beetaaga. Muwanga ategeezza nga bwe beetaaga okupangisa kampuni y'abakugu mu kuzimba amabibiro okuva emitala w'amayanja okubayambako mu kunoonyereza. Not only just a general engineering, these are engineers who are specialists in dams. So there are very few worldwide. That is why it's likely to be of a very significant cost. In an engineering audit, you are looking at the quality of the infrastructure, the items that have been constructed. You have to test the strength of whatever has been put out there. Ababaka ba palamenti abatula kakiiko kano baagala Ofiisi y'omubazi w'ebitabo bya gavumenti eweebwa ensimbi ze yeetaaga okutandika omulimu gwayo. And we feel due process in regard to implementation, auditing, evaluation, and other issues that are involved in the implementation are taken timely and such that all the concerns are clearly addressed in time. These are very important projects for the country. It has a lot of budget implication, and it is important that this money should be found for them. Uganda egenda kusasanya ensimbi ezikunukkiriza mu buwumbi 7 okuzimba amabibiro gombi era ng'ensimbi zino zeewolebwa okuva mu gavumenti ya China. Bano babadde balabiseeko mu kakiiko ka palamenti kano okunnyonnyola ku mbalirira yaabwe ey'obuwumbi 49 ey'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2017-2018. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.